de bwekiti kinnuma abantu wano kinnuma kati tenosanga mukubo nga ntambulo bandi ku mukolongo ogwo nzina ku mazina n'olyoko otandika okugamba abaliraanye oyo agamba zina ganzina nze namuyambe ekirwadde kyali kimuluma abantu awo n'otandika okunnyumya mu bantu kati ate oluusi ne bijja ne bituuka tubane musajja atugambye senga siye ekimbe kyali kikutwala oluusi mwate mutumalamu amaanyi nga naffe twandyagadde obbeebaza oluusi mutuyamba nompaayo 10 ate n'ogenda mu kyalo kyonna n'okibunya nga bwe wampa mutwalo kati oluusi naffe amaanyi oba gatugwa naye tusaba abatuyambye ate temutubunya kyalo kyonna oluusi mutuyamba mu ntalo gundi abadde atuli bubi atutwala tusiba atubanja nonyamba nosasulira ebbanja ate mba nange nkwebaza ate n'olufuula oluyimba ekivaamu n'ontama abantu atimagati kale oyo olaba oyo namuyamba bwenti ne bwenti naye ate kati akoze bwati ne bwati ate n'otabagamba nti amukumuyamba namubunye ekyalo kyonna nga bwe namuyamba tuyamba abantu nga tubayamba lwa mutima mulungi tuyamba abantu nga tubayamba lwa Katonda waffe oba lwa nkolagana nnungi wakati waffe nabo naye ate buli tuyamba ate netukibunya buli wamu oluusi tubamalamu amaanyi so kyensaba basebe ne bannyabo nti okuyamba tuyambe kirungi okuyamba ayi nawe mutima muli olyanga oli musanyufu oba oyina muno gwoyambye n'omujja wabi naddaka walungi n'omujja mu mbeera embi nadda munungi wamujja mu kyalo mulese mu kibuga ng'ali bulungi nga kiri wakati wo naye ositegeera nga kiri wakati wo naye we mukyeyagaliramu ekintu kyammwe mwe mukimanyi nga tokibunyiza wonna wakati ate bw'okibunya amakulu g'obuyambi gabula obanga gwe yakikola ofune oba osanyukira obanga yakikola ofune oba w'omugeeza oba w'omwogererako so abantu tubayambe kirungi okuyamba era ffe tukikubiriza nnyo wano ku CBS tuyambe bannaffe abeetaaga obuyambi naddala gwe omuntu waali embeera gy'alimu nga gwe olina obusobozi obumutaasa olina obusobozi obumuyamba muyambe Mukama Katonda akuddizawo nga bwe twagamba akuyamba naye era abaako waakuyisa naye ate kati tusaba tufe abayambye ate tuleme kuvaayo ate kuyimbirira abo be tuyambye nti oluusi ne kiri kye tukoze ekyokumuyamba kifa naye aba takyakiwulira naye aba takyakyenyumirizaamu naye aba nti ate kuffe twakifuula luyimba oba tukikola nga abaakikola tusobole okufuna oluwenda okumusekerera abaakikola tufune oluwenda okumwogerako abaakikola tufune oluwenda okumugeya so mbegayiridde tuyambe kirungi nga bwe ŋŋambye naye bwe tuba tuyambye tulabe nti ate bwe tuyamba tetukibunya abamu bambi baba babizibu byabwe ebirwadde byabwe abamu balina ebizibu ewaabwe abamu byonna ate netubireeta kale oyo amayembe gewaabwe gaali gamulya singa sinze namuyamba nemulaga omusawo nemusasulira nayo nsaba obusabi nti tetutuukayo tusobole okusigaza omukwano n'abantu betuyambye nabo basobole okweyagalira mu mbeera eyo kitona mwenda katonzubiri CBS FM Good morning gakuweebwa munno kabadde akatundu kaffe Omukozi Akulakulana mu program Omukeeze n'enkya mu kyo